Okusinziira ku ba informati bange nga SMX Media kiragira ddala nti Kibanda Alien Skin CEO Fangun Forest musajja watto naye omukwano gwamaze dda okubeera nga gumumegga. Alien Skin ndooza y'omu ku zoyinza okuyita simbo z'abakibanda wano mu ggwanga erya Uganda, kubanga ye ng'omuntu yavaayo ne yeeyita Kibanda top 10 buli kimu akikoze ate mu ngeri ennuŋŋamu si mu ngeri embi. Alien Skin y'omu ku muntu yali azaamanya promota n'amaya n'amuyita n'amuddiza ssente ze. Gwekyo wali okirabyewa yatwala ssente ze n'atagenda kuyimba ku kivula abantu ne bayonoona ebintu, naye Alien Skin n'akola ki? N'amuyita n'amuddiza ssente ze. Sinawulirayo muntu mulala yenna ayise kuddiza promota ssente ze nga tebagenze mu kkooti oba nga tebamaze kubeera nga balwanagana. So okusinziira ku sayini zonna ziraga nga Alien Skin Kibanda CEO Fangun Forest musajja wattu naye omukwano we gwamumeze, neera twafunye dda Fangun Mother neera nga tomanya munnange ebintu bya Katonda bineeno. Ani yali asuubira nti Alien Skin ayinza okuvaayo n'atulaga omukyala. So Kibanda Alien Skin tetwewuunya naye ng'agendedde mu ngatto za Eddie Kenzo wamu ne Honorable Fiona Nyamutoolo. Tuyinza obeera awo ssebo mugunu eno omwaka Alien Skin n'agenda n'akyala. Just imagine Alien Skin ng'agenza okukyala. Then tubeera awo ne tulaba Alien Skin ng'akoze eki? Ng'agenza okwanjula. Just imagine esuuti ekooti Alien Skin gy'ayinza okubeera ng'akubyemu wali eri mu kwanjula. Ndowooza wayitirawo Rio Omi n'amugamba omanyi blaza sooka ojja onfunira ekikumba ekigenda okukyala ne bannyazaala ne bataata abakona ab'emikwano ne bagamba ddala kituufu ensolo gitwale. Ayinza osooka n'amuwawo ekipale nga kiri 20 tekiyinza beera 20 inch wansi. Ayinza omuwa ekipale nga kiri ndowooza 120 inch wansi n'amutirako ekkooti ziri from scratch ate nga kali distressed kwegamba okwanjula okukyala oba embaga ya Alien Skin twandibaddewo ne tugiwitnessinga ffenna abali mu kubeera nga tulaba story eno nga wekyatuukiridde mwana wattu ne tulabako kwanjula oba kukyala kw'omukulu Eddie Kenzo, kubanga abantu bangi baali bakwesunze ng'abantu we beesunze okwanjula okukyala oba embaga y'omukyala Sheila Gashumba, kubanga gayinza obbeera masavu merera. Wano ku SMX Media tugenda sigala tukuwa updates. Gwe kyolina okukola subscribing nga notification bell ebisigadde obitulekere. Still wano ku SMX Media tutambula. Nenga sinabeera nga nkakuterako kankujjukize ku Shehi Mukasa Shafiki avuddeyo kubeera nga akuwonya ebizibu ebyenjawulo ng'akulombera dduwa. Gw'atalina mukisa business tezitambula, tokuzibwa ku mulimu, sente zikuyita mu ngalo, kobeere ng'oli mu ggwanga lya Uganda oba ng'oli wabweru wa Uganda, ajja sobola nnyo okubeera nga akuyamba. Mukubireko ku ennamba y'essimu gy'olaba ebisigadde obimulekere.